webalire ddala abajjajja looza ate kibuulise kinebwa mufiiriddwa eyo mulaba mutya saavisi tugisobole titujjatabalagera bulungi mwebale ddala so sipiika obutabatwala kubaluyisaayo tusaba okutusonyiwa esaavisi yabadde yakutandika ssaawa 4 kakati tutandika olukiiko paka gye mulukola ki gye mulwagala naye enkuba eno yereseemu obuzibu mutukkirize twate omuzindaalo ng'osipiika okusinza wedde wabula lukiiko lwabasawo bakinansi bweba omanyi nti otulwako obuzibu otulwako empewo oliko omusambwa oliko ejjembe oliko abalongo ddala ng'okimanyi oyambala olubugo oyina essabo otudde bweru mu kidaala sembera muno ery'enkuba ejonnya vaayo ojjoteseze amayembe go vaayo ojjoteseze emisambwa gyo vaayo ojja oyogere ku nsonga tolina satifiketi ya tuli bumu simanyi ki bagenda kuwulira tweyanza tusanyuse nnyo okubalaba nze Jjajja Kigongo sipiika wa Mukono mwebale kujja enteekateeka eno nga bwebadde bwetambuziddwa Tourism Face Choir musooke munnyambeko mulindeko okugenda katono waakiragakikanga bbiri tubadde tusabira omwoyo gwa jjajjaffe Nantume era emisa Jjajja Jjumba agambye nti ekoze eki ewedde naye mu byonna ndowooza eno lino essinzizo lyeryaffe bajjajja b'abaana era tubadde tukola omulimu guteekeddwa okukola mutuufu gwago abakkiriza kubanga akyewunyisa okubeera nga olijjajja w'abaana nga toli mukkiriza era ne bw'obinyonyola baabiwulira agamba oboona abadde ki ffenna tuli baki bakkiriza waliwo obedda akudde ekifaananyi kya jjajja aliwo naddona jangu okwatire ku kikko oteeke wano bajjajja b'abaana buli omu akwateko mu nsawo ateeke mu kikko kulwa Tourism Face Choir eyo kubanga tukolamu omulimu mulungi nnyo ate ebbanga lyonna tetulina kyetukola ki kyetubawa jjajja kyangamiki kulembera basentebe n'abasawo bonna mujje muteeke wano twebaze Tourism Face Choir okubeera ng'esabira mwenna buli omu ajje jjajja afunga musembere wano oba olyawo twetwandika esiteese kino singa waatali naye bwe tuba tusanze enteekateeka musembere buli omu atoole kyasobodde ateeke wano atatoola yenda aba mulaba ate ne jjajja akulaba mu ddakiika ntono tugende mu maaso.
ekyamazima olwaleero ez'omu ku batuusereeti si lwa nsonga ndala lwakuba nti nabadde ne meetings 2 badde ne yanakifuma Naggalama Town Council era twekutuddemu bajjajja Kabunga ne basigalayo eri n'abamu ku bamukono bwe mutalaba wano ku bukulembeze etusambyassambya ne tutuuka waliwo kabona Kakkata munnamawulire eyampoonyeko kasimu yakedde bukeezi mumuteeke mu ssaala zammwe kubanga mulwadde kabona Kakkata naye ampoonyeko naŋŋamba ntasobodde kujja wabula ali wamu naffe muyire bajjajja b'abaana kati teweebuuza nti kabona Kakkata aliwa yatubululidde nti muki kosefu ate ng'era ddala muki mulwadde aba alina ku ssimu ya kabona Kakkata omukubirako n'omubuuza bwali bajjajja b'abaana lwakubanga nti sekulita tugenda kugulawo olukiiko luno ate nga amateeka g'olukiiko sekulita twogenda osooka okwogerako eri olukiiko obuze ku bajjajja b'abaana era akazinda abo makulu mu dakiika 2 tutambule banange oli sekulitale waffe omujja owatuli kumudooza mwamulabe emayugwe banange saawa kabona tukubisayo nnyo emayugwe watuweesa ekitiibwa so sekulitale olukiiko lugulingirire atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa erinnya nze Kibirige Mukasa nze Secretary General watuli buno bakulisaayo mwenna abaali emayuge era twaliyo era akulisaayo Ssaabakabona Tondezen Faith na bonna abaaliyo ejala nsanyusa nnyo okubalabako lwembalabako mpulira essanyu kubanga amaanyi gange gali mummwe era bwe mbayita oba executive nebayita ne mujja ago ge maanyi gaffe gange gaffe nga tuli bumu bwakola ti tuli bumu mu buwangwa ogwo gwe mubala gwaffe tuli bumu bala gwaffe abasinga twaliwo wano omulundi oguwedde olw'obudde tuyinza obutaddamu kukola ki kweyanjula pulezidenti kyetagisa okweyanjula kakati mwenasanyusa okubalaba naye ekyensuso tulinawo chairperson wa Kitagwenda atuwulireko chairperson w'Empolo Mukulu Kyagaruti atuwulireko chairperson wa Kampala wali chairperson w'e Kampala alabika ali kubo ajja ne ba chairperson w'e Kayunga akuliddeko n'aŋŋamba olukiiko oluddamu ajja kubeerawo mwena mbadde mukonta chairperson w'e Kamuli kannange erumujja kunsonyiwa naye ngira mangu sobola okugenda mu kuteesa kakati mbadde njogeramu n'executive nga amazima tukola ebibiina bino okubeera obulungi nti buli ssaawa tosobola kubanga oli buki bulungi naye ng'osobola okuddukirako ewamu no oba mu kibiina n'okola ki n'oyambibwa si mu kya ssente kyokka era benjogeddeko nabo mu masimu kinoomu nti tuli bumu era ntwala omubala gwa Ssaabakabona era omuwi w'amagezi mu tuli bumu nti wano tewali ssente si bwe kiri wano tewali ssente naye tuteekawo embeera ng'omuntu osobola okukola ki okukola munfuna nti twagala okukyusa endowooza y'abantu naddala abasawo b'ekinnansi buli we bawulira nti wali bagabawo ng'akola ki era omuliro gumukola ki gumwokerayo naye mutuli bumu ffe tuteekawo embeera era embeera si ffe bwe ngamba ffe ffenna tuteesa ne tugamba banaye kati ketusobola okukola tusobole okubeera obulungi nti omuntu bw'afiirwa oba bw'alwala oli najja n'amulambula ekyo kunze kinkolera
Nedabanga saba kabono ba president azze wali kudaba ku kitanda ekyo kyokka kinzizaamu ki okusinga bona okwata omutwalo nga tekusobola kugula panati naggwayo. Mutegeera bannange kakati muliga abakulembeze kino kyetubagumulirira mugende mugamba abantu eyo tuli bumu tegaba ssente naye teekawo embeera ne tuba nga tweyagalira mu busawo bwaffe obwaki obw'ekinnansi nti omusawo afunye ekizibu bamuzingiriza eyo mubyalo eyo babazingiriza naye neweerabira nti olina n'essimu ya pulezidenti ogenda omukubira nti abantu tekaataano owuli ekyo eyo embeera amasimu g'abapulezidenti aga vice tubeere nako. Ekyokubiri kyesagala kubeera kwogera nnyo njagala muteese ekyakyetala tulowoozeeko nti twalifunyeyoko kati olukiiko mu disitulikiti wanaabaawo waliwo akoze eki ayeetegese nga yeewuga nawulirako wano pulezidenti wagamba anjagala mujjeko ekibuga kakati ekyo kyejagala nakyo tukiwuliremu ko owekitakwendo bakamu abanjagadde tubakyaliri twantandisa okukola programu eyo nejja mu ofiisi nebeera approved netulaba tukikola. Ekyokusatu mu minisitule ya culture waliwo ssente tebaawa bannabitone nga n'abasawo ekinansi bwe bali zaali bilioni 28 ani yaziwulirako ziri bilioni 28 nti kakati tebajja kuzituwa abasawo b'ekinnansi kidoomu tulina okwekolako ki omulimu era gye bayita sako mukitegeke. N'olw'ensonga eyo twatandise kuteekateeka y'okukola sako naye sako eyo oba osevinga naye tulina okuba nga tulinawo wani twesala omuwanika mukitegeke. Nze okuwanika sibumanyi bulungi nze ndi sekretary general n'olwekyo mama nasaka ne president nalo nasaka mwekolebwa omulimu tufune treasurer nti ofuna ku ssente ezo sako oba osevinga netufuna n'emisomo era mu mbeera eyo buli lwakusatu wajja ofisi zatuzijjanga kubeera nzigule lwakusatu n'olunaku lw'okusinza wano mukirowooza sako eyo tekolera bweru transaction za sako ezo zonna zijjanga kubeera wa ku ofisi wano ki kutulibumu kakati nga bwe mugenda okuteesa twanteeseza ani agenda otuwalikira ssente zaffe kubanga era buno oba tosevinga tojja kukola ki kufuna mugabo kuki kusako tojja kusomesebwa tukole enteekateeka zonna zigenda kukola ki kubeerawo wano. For now mbadde nsaba katonda wabajjajja bakole ki tuteese bulungi. Jajja mbadde nsaba tuusa kwebaza kwange omusonyiweko katono nga kwaya tutuusa okwebaza kwaffe ffenna nga kwaya kubire bajjajja b'abaana mu ngalo nejjajja alese ekirowoozo ekyokuteeka mu nsawo yaffe nga tonzi mu faith kwaya esente tufunye emitwalo 7 mu 2025 tweyanziza sebo sekuyita tukweyanziza tugenda maaso n'olukiiko tukyalina speeches entono zetufuna kuva eri abakulembeze aba icanso esekuyitale ye mumuwulidde naye nga basentebe b'amadisitulikiti mwenna abatuli bumu lwaki olwaliro twakomyewo wano ti buli sentebe wa disitulikiti ddayo ku disitulikiti yo olondese obukulembeze okukka wansi era nga mukulondesa obukulembeze obwo abasawo bennyini mbakolemu omulimu bo bennyini beerondere obukulembeze olw'ensonga nti obukulembeze obwokulonda gundi tukulonze kuno gundi tukulonze bwe tuti bulina engeri gye butatukoleramu. Omuntu abeerawo n'agamba nti zikasite yanonda akola ki anjagala so abasawo beerondedde oli akola n'amanya nti bwesikola bulungi bajja kunzijamu obwesigulu. Kiyinza okuba si kyangu naye mufube nnyo okulaba ng'ennonda etambula bwetyo era ogwo omukisa kugenda bayambira ddala n'okubeera nga muli gesitalinga abasawo mulina bemumanyi bemukulembera okuviira ddala ku disitulikiti okukka wansi paka ku kyalo
kyalo olw'ensonga ekyatuusa ekitabo ekya registration book basente mukimanyi bulungi abali mu lukiiko olwaggwa nti waliwo ekijja omulaba ebyokulonda pulezidenti byawedde ebifo ebirala byonna byawedde naye olaba ngaekisanja kisimbudde loosa okutandika n'ogwokutaano ogw'omukaaga kiba kisanja kipya waliwo ekigenda okujja lwana nnyo kigenda okujja mu disitulikiti yo ng'abasawo bonna balina mu kitabo so n'olw'ensonga eyo ekitabo ekyo okitwale nga kikulu buli ssente bw'obe nakyo n'obwegombola oba osobola kitwale olw'ensonga nti gwomu kwagenda okuregisitalinga amagombolola eyo ng'oyanguyizaako ssentebe wa disitulikiti mubudde bassentebe b'amadisitulikiti enteekateeka yatuli bumu kubanga abakulembeze oba olukiiko lwa icansi lugenda kutandika okujjanga mu buli disitulikiti twetaaga bubasange nga bumaze okwekolamu omulimu omulungi ogwo kubanga obukulembeze buno buba tebujjaako mu madisitulikiti ga njawulo tuba tetukola bwe tuba twagala okwongera okusiba tuli bumu eri eyaliwo okukolo tulina okuddamu okukola ebikolwa ebyo byennyini kati mukwetekerateekera abakulembeze aba icansi nga bajja gye tuli mu madisitulikiti gaffe okwetoola eggwanga lyonna tulina kubeera nga tuli registered nga abasawo betukulembera abatuli bumu tubamanyi ojja okusobola okutunda ebiwandiiko obiwa abasawo si wewa bajjajja b'abaana kati teweebuuza nti ebimu ku byatukomezawo mu mitingi byebiriwa ekyo kyekimu ku byo olukufunira ddala enteekateeka egenda okubeera nga tukyalira buli musawo mu maka ge nga tumumanyi kyoyi waffe tutuuke oba osula ku muti weewo jjajja wakyakukuumidde wetujja okujja owuliziganya olwokuba nti notwetaaga okubeera nga twesuka waliwo yajja waliwo muganda waffe yabuuza nti yabuuza saawa kabona oba yabuuza pulezidenti lutalo ndowooza yabuuza pulezidenti lutalo nti mukozeewo nteekateeka ki okutusitula okutukulaakulanya tubeere nga twekulaakulanya ebyo byonna byetuyitamu tunoonya ngeri gye tusitulamu ng'omuntu n'obujjajja mwotudde olw'ebigambo ebyo njagala kubaleetera ku vice president ayogereko gye muli mu dakiika nga 2 Nalongo Masaka oluvannyuma tugende mu maaso buli aweebwa omukisa okwogera kwe kweyanja era buli ali wano ogenda kwogerako wadde dakiika etya emwemu wewa maama tukwanirize weewaawo agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga okumanyirizaago weewaawo nga bulijjo nze Nalongo Nasaka Nabujju bantu batonda neyagadde okubalaba mwebale kujja mbadde nerabidde nze vice wa pulezidenti tuli bumu nze vice president tuli bannange mwebale kujja nsanyuse nnyo okubalaba mwebale okuweereza mwebale temutuusaako engalo mukyala musawo wa kinnansi omuteeketeeke yateekebwateekebwa obulungi omukulu Ssaabakabona Jumba Lubowa Abigaweeza era ntiabe kasitiboonde mubaale waawo n'olwekyo nti buli kyemba njogera nga kiva ku ntobo ya mutima gwange kirina obulumi ku musawo waki w'ekinnansi kyemba njogera bannumirirwa bujjajja bansaba obujjajja tukwate naki n'amaanyi tubujje maakyo ate tubuzze ebiryango weewaawo n'olwekyo bantu batonda lutwewedde twayogera ku bintu bingi era ensonga eyaliwo olutwewedde yali yakwepulula era leero tukomyewo nga twagala tulabe okwepulula tutuuseewa okwepulula kwaffe olw'ensonga nti bajjajja b'abaana obutabo mwabutwala mwabusasula kubanga tuli mu kitundu kyakwepulula bannaye tubadde kubanga abajjajja b'abaana ekitufu mwava mu kitegedde
nti obutabo tubwetaaga tugenda tuyamba bajjajja abasasulako ekitundu tubadde tusaba babumaleyo obutabo bwobugende abadde batasasulako ekitundu ky'obutabo tumanye nti nakyo kikoze eki kitambudde kuba kati tuli mu kwebbulula buli kye twayogerako kati twagala kiteeka mu ki mu nkola tulabe nga kikola ki kitambulamu bwekyalina okukola ki okutambula weewaawo njogera ku nsonga ze twavaako kubanga buli mwogera ku kintu ne mukirekaawo nga mwakyogeddeko bwogezi olwo muba temuteesa era muba temukulaakulana ekintu bwe mukyogerako muba mulina okukikola awo wewali nti mugenda kulaakulana era mugenda kutambula nga mudda mu maaso tulina ensonga endala gye twayogerako nti bajjajja b'abaana ekiseera kituuse tutandike okutambula tulambule abakulembeze baffe wa gye bava wa gye batandikira era nga n'obukulembeze bwe batambuza twetaaga obumanya ensonga eyo pulezidenti yasooka okusaba olukyalo era olukyalo olwo twakkiriza twalugwa naye tubadde tusaba tutandike n'omwezi guno nga guggwako tulagire ddala nti tuli siriyasi titugenda wa pulezidenti bwe tuva wa pulezidenti nange vaisi mbagwowole wange kuba kati tulina kukola ate twajja kukola ensonga eyo ndowooze abagitegedde naye erabika erimu ekumba ate era nga tuliwo okweyamba tuliwo okwenunula kyeyamaanyi weekamunye sayisa okulaba webala omuweereza kyeyamaanyi weekamunye lwaki olowooza mubuuzaako nnyo ne munamabi weekamunye balina obuvunaanyizibwa tebatwala bbanga nga tebakubye ku ssimu kubuuza kubulya puroguramu kitambudde kitya kiri kitya okwano gwe mikwano wetunoonya etubumu kubanga bwe tujja wano twetaaga okwemanya era ekyo nakyogera nnyo nebanga twetaaga okwemanya twetaaga okwetegeera kubanga ojja kubeera oyo ofuna obuzibu naye nga singa weetandikira nebamemba tebalina bwe bakola ki bwe batandikira naye wabaawo nga waliwo entandikwa twagalane tukolagane tutambuze tuli bumu efuuke omumuli n'ekirala bammemba waliwo ensonga ebaawo kuba kyamaanyi weekamunye wagifunako bw'oba ofunye omuntu wona afuna obuzibu baneetaaga okuyamba n'akakiiko ketambula nako naye bwe mba nkubidde nebwa nti mpa ennamba y'omuntu oyo alikugulaawo tufune ennoonyereza ne tunoonyereza bambi bwogenda okumpeera puroguramu nsaba nga weeteeseteese kubanga nze gavumenti yaffe bagita gavumenti of action tukolerawo ate tuli bize kubajjajja tubuvunaanyizibwa obukola ki obukola tuba n'emirimu mingi bw'obanga weeteeseteese oyagala obuyambi kola puroguramu yonna bukyenkubuuza wano tutandikirawa kuba tuba tuyina tugenda kutambula bwe bati era omuntu tugenda muyamba bwe tuti tuba twagala tukuyambe kuba obeera memba waffe owatuli bumu naye kirungi nnyo ekintu kikoleko risaaki weetegereze tunoonyereze ekintu kubanga ffenna nga tusobola okulema okuwangutawo ne tuluwangula nze nabagamba nti agali awamu egaluma ki ennyama n'olwekyo tukole naye nga ekintu kye tunoonyerezaako oluusi ojja kuba ekirunga mbutufu tunoonyereza na ku musawo yakutte mukazi yakutte mwana yakoze atya noonyereze wali obuzibu bwennyini bwe tugenda okunoonyako nga tulina we tutandikira tulina we tumaliriza ate nanegabanga omusawo yaffe oluusi yabadde mutu omuntu bagamba obuwone bwabeera mu kizibu okola ki osobola omunenya naye era tumufuna bwokola ki bwomuyambako tosobola muleka nti akole ki agenderedda kubabanga nti akuba owuwe akubaawo muva engalo era netusala amagezi bwetusobola okwenunula nga bana tuli bumu ekikulu ekizibu kyenina njogera nnyo naye bampadde eddakiika ntono ddala saba katonda babajjajja abampeera omukisa waddewo kyanse tweyanzidde Malongo Masaka Vice
azzeemu n'akoona ku nsonga y'akatabo. Akatabo ako oba ekitabo ekyo kiwandiikibwamu musawo waatuli bumu yekka ng'ayina ebbaluwa yatuli bumu. Bw'osanga oli nga tagirina sala amagezi okole ki? Ogimuwe. Ate mu nkola eyo kigenda nakuyambako okukola linyu mu bbaluwa zaabo kubanga IDs zeetaaga kulinyuwinga. Tuwuliziganya bassentebe ba disitulikiti. Ate tuleme bukkiriza tuleme buddaddayo okukola. Tuddeyo tukole mwe mugenda n'okuva amafuta agatutambuzeeyo kubanga bw'onooba otambula ng'owandiika bajjajja abaana balina ekisa bajja kukwatanga musawo bakole ki? Bakuwe olwolyawo ebbaluwa ID byonna bikolweko linyo ebiwandiiko ebyakaddiwa kubanga ekitabo nga tuli bumu yeetaaga okuwulya nti omusawo waffe ow'ekamuli jjajja funga gwatugambye mwanabawuli w'ekamuli mu kitabo mwali kitala mwali. So sikugamba enjene y'omusawo yafunye obuzibu tuyambe buli musawo ki aliyo olw'ensonga nti eyo gye tuwangaalira eriyo ebibiina ebiringa tuli bumu naye tulivumwera mu mumanyi nga bulijjo yakola abalabi bakola ki byebakola kati nekyo mukikole nakyo bakikole bwetokivaako kikole kijja sigalawo nga bamanyi tyafumu yakola ki yaleeta enkola eyo. Mu kaseera kano njagala kuleeta pulezidenti wa tuli bumu Jjajja Lutalo. Bwenva ewa Jjajja Lutalo nzire mu basente b'amadisitulikiti okutambula olukiiko lwonna era bwe n'abafundikira olukiiko Jjajja Jjumba jjajja okujjira. Naye mu ssaawa eno ngenda kuleeta ayagala kayisaawo kati kale jjajja neyanza ge mama voice ensonga eno egendawo ne president ekwata kumuweereza oli Kasiita oyo yatwala omukutu gwange baguyita Jumba Museum nagugulira kompyuta ya $1.5 million nengimuwa nengula essimu eyo gyakutte $9,000 omukutu n'agukyusa kompyuta n'agitwala n'essimu n'agitwala okusaba okole ku nsonga eyo nga sinnakwata ku mayembe webalenyo wakiri kompyuta agisigaze n'essimu agisigaze naye ampa omukutu gwange wa Jumba Museum naye yagujjako ne waaka n'amukweka n'agukyusa n'erinnya webalenyo webalire ddala. Mukadde kano pulezidenti watulimu Jjajja Lutalo mukubira engalo ez'amaanyi. Vaisi abadde asaba muzindalo okumaliriza nsonga ya Ssaabagabona. Vaisi agala kimalira ku muzindalo. Ebintu ebisinga byetaagamu obwerufu. Weewaawo ensonga eyo muzeeyo giŋŋambyeko kuba si bwe busoose. Ekitegeeza lw'okuba ogyogerako ekitegeeza kuluma ku mutima nti ensonga eyo kuluma ku mutima oyinza ogaa nti omwana wange gwenzaala yalemererwa okuggyayo ebintu byange. Kulu Kasiita namuyita nemuwa obudde kumpi bwa lunaku lulamba nemunnyonnyola nemugamba twolako ekimu ku byo twale wani wa muzeeyi era mukulu Kasiita sinze muleese mu kifo kino amuleese mu kifo kino asobola okwongera ku nsonga ezo yono mutabani wange yamuleese mu kifo kino kati n'olwekyo mukulu Kasiita namunnyonnyola buli kimu nemugaa nti oba oyagala okusemberera ewali muzeeyi okulabika nga ensonga zitambula ekintu kitono nnyo kwata omukutu gwa muzeeyi ogumwe gw'omuntu bwakulekera kompyuta omuntu n'akulekera essimu omukutu lwaki oba togumuwa kuba ekyo ekintu kitono nnyo naye kireeta obuzibu okitegeera ekyo ate nakubuulira naye nkutuusa kubanga taata yejja kubeera eyo ng'alowooza nti nze saagala bintu byagulira mabega nze siriimu bino nze ndi nti okitegeera ekyo kati ekintu ekyo mukitereeze okulabika ng'embeera ekola ki etereera kubanga nono gw'otambula mwana wange nze namuzaala
era nakugamba okitegeera ekyo kati kola amagezi gonna okulabika nga Kasiita ekimu ku byo ebintu bya muzeeyi era nze Kasiita okuva lwagaana okuzza ebintu bya muzeeyi lowooza olaba mu bya TikTok biki byonna twayawula oyo yenze ate Kasiita si buzibu era nagamba onootereza ebintu ebyo nga tuddamu nga tukolagana nze siriimu nkwe nze siyita bbali nze ndi mwanjulukufu ekintu kigamba nga bwe kiri ekintu olina okikola nga bwe kiri saba Katonda abadde dde abantu bayadde abaana weza ateeberezebwe nga akulumizibwa ab'ekitiibwa nsajja kubasiima noono olwaleero twatutula wano tubeeranga emumbonyemete bulungi tulina ofiisi yaffe batukolera entebe zigweyi esaabakamana watutuuza wano tubeera ku muyungo ngaabayinekuti naye nsanyusa nnyo okubalaba basebo ne bannyabo nsaba buli muntu waali tusabire Ssenga abeere bulungi kuba lwaki njogera ekintu ekyo kitufu twali tutambula mu busawo naye bwe twafuna Ssenga tweyongerako tumanyi ssente meka zibatadde mu kintu kino kukirabanga bukino n'olwekyo bwe mba busaako akabaani tumusabire abeere mulamu tweyongere muki obukulembeze buno bunyuma ng'olina ssente naye oba tolina ssente kukola ki tebunyuma n'olwekyo tusabe nnyo Ssenga abeere mulamu wadde Ssaabakabona Jjumba waali naye era asiba agamba amaanyi kulembeza mukyala obeera mabegawa abeera ayogera nga tuwulira naye nsanyuse nnyo okubalaba basobole bannyabo nga 11 omwezi guli twali wano twali wali mu ofiisi yaffe wammanga ne tujuliza olukiiko kuno okudda nga 11 olwaleero twalina ensonga nambeemu tutuleza tufukiriza tuli bumu naye nga abakulembeze tetumanyi basawo betulina mu Uganda tetumanyi wali bukulembeze abadisitulikiti bangi tulina kameka twasalawo tuddemu tuwandiika abasawo b'ekinnansi abalina ebbaluwa yatulimu tutegeere tulina abasawo ebitwala emeka tusobole ekisaafiika naye tusobola kusaafiika kintu kyotakola ki kyotamanyi twali tusazeewo kubanga ekisimo tugamba obukulembeze buno mu madisitulikiti tuddemu tusaka abantu baayo tuyite abasawo batandika okubeerondera abasentebe baabwe tuve mu kusukumayo buki obusukumayo mu kuva omukola ki kati njagala kwalaga nti amaanyi getwatekajajja ekyankwansi gafavuirirwa twala neguni namba tetukyalina mukulembeze n'omu newokuba amasimu okitegere olunulira ebbanga lyetumaze mu kyankwansi tejakayuvu nesente zetuyiye mu kyankwansi tetulina mukulembeze kyankwansi abaliyo nolwairo abeera mubano okigira kyova twagala okuyita abasawo teekayiwa ku rediyo bakuŋŋaane balabe ssente lwabo abadde balala ssente lwabwe babamukola ki bawulirizamu bajajja b'abaana tulina ebizibu vaisi yankubira esimu nga mbulira ebyekamuli ne bajajja b'abaana tuli mu kyalo naye tubeera bisi nga bwokiwulira okubira naali ku bino naali ku biri oba oyina ensonga ng'omuntu bamukutte sooka obipangepange bulungi otukubire kuba ffe tukozesa amasimu tugenda osituka ngekyo tumaze kikola ki okinyweza era nali esimu yekamuli yabula era nagamba ono tibampe esimu yo yavunaana ne poliisi ne osi esimu 3 ntandika okukola omulimu gwange naye zakola ki oluvaawo kugamba tetubayambi ffe tukozesa masimu pawa tugirina era bwegikuba ku nze manya bajajja Jjumba bentuusa
ate oyo alinako ekyokukola ffe ebirala byonna tubikola naye ekyokukola yakikola ki yatuga tutukolebwetudebwekyoba kukiko twamateeka okuba omuli w'amagezi bajjajja b'abaana omuntu abeera omukulembeze naye kasita abeera ne certificate abantu balina certificate naye tebamanyi kyazikolera saabakabona abantu balina certificate bagiteekako backcode akakantu kemulaba kutwayamu naye okasikanirawo nti musimu nkalaze wekitagwera nagamba ate mpulidde tibyabadde sikimanyi nga takirabangako basebo certificate zemwatwala zirimu backcode eyo bakuba ekifaananyi okudde certificate nga omuntu amaze timugusa nokisukumira wano ku kitebe wesikumira kisukuma wano nekigenda ku certificate yo bagenda okukwata osikaninga nga mwoli gategeera naye kati mu abantu bawa certificate temutuweereza bifaananyi naye olwokuba ensonga jajja eri bweti tebagala tuwaseeti tebula abatunda butonzi kati certificate zirieyo ziri empute abantu balina certificate ziri empute teziri mu bako so ate basikaninga bwe bati osanga musaba kabona jjumba osanga munjajja lutalo senga kulandama n'abafu batusinga ebbeeyi kuba mwe bati bakitegere mama waffe wano mumugenda mubuli mwali n'omuyimbi ono yali kutwazika kwamenyere bundi naye mwali jajja abantu mwe bali abafu naye ate ffe abalamu tubula tutya mubako ab'emityana sasa okwalama kitegere so kati otuba tulina kyetulinda omukisa kusanga yeetegese omukisa kusanga kukola ki omukisa kusanga yeetegese bajjajja tutayetegeke twegatte mulowooza tunaafuna sente tunafuna sente tetusobola kuzifuna kati tuwulira wano saba kabona jjumugera n'omusanga ng'ayambadde naye nga abamugoberera bonna beeyita bazigwa wamala kati ekyo kiwayi kyegatta tolinawo osobola kimokola mukikowa ng'ogenda n'obayingiza omubi tokyasobola kikola ki kigenda naye njagala kubabuulira obusawo buli wano bubiina biyitirivu kibiina ki kiwali osanga ekiteredde nga bwetuteredde wano ogambe nti awo nagenda mu kibiina kyagundi nagendayo nga bigwe bati okutwaliza wamu buli kimu tukirina naye enkola ekoze eki egaanyi naye yogera kwetukuze yatuwadde sente kololo olaba abasawo ogera kuyola kutiba kakati ekyayagala twagala kusunsula jajja kaliwa ekitabo gera kikwata ekaliwa ekibuga owaliko omuntu alina ebbaluwa yatulimuye alina ebbaluwa y'omufeeko nayetunabeera abasawo 15 ekibuga bajja tumala emayube bajja tumala kuba abasawo abangi mulowooza eggwanga betukansidde bameka si bayitirivu otujja wano waddawabe nyefe abalumira omuki obukitagwenda tetunakuŋŋaana tetunakola ki nembeera abantu 10 ende executive ejja kusitugedde ekitagwenda okege kuba wano buli muntu golaba alina entambula tewali kutusaba mufu okege naye twagala tusooke tweteeketeeke ffe sooke tweteeketeeke ffe tweteeseteese tujja basentebe musoke muyimirizewo obukiiko osanga omuntu galina abakulembeze ngaamanze kyamani wekombola yegiri nga wazi omusango bamubuuza alete ekigwina nga talina wadekaala basika bantu njagala kuyitumendera tebagimanyi muna mugaso ekegere kakati nobeera nga tulina nemumenya soka twagala twetereese tugenda okugenda kukyeddako nga tukoze eki tuteekawo enkola eyagala okujja tukyalagane tutya nti omunaba muze wajjajja lutalo kusobola okuera mwanjagajajja lutalo oyo otumubeka mutwaliremu akatweyo gimutone buli muntu tusalawo tukole ekibiina ekiri mu kutereka sente kuba sente zawukanya
sente zikola ki zaawukanya olwaliwo n'ategeera kitugendagenda wajjajja lutale ekibuga agende nebbaasa nze ajja muteeramu etaano nga zitoteekako ebinyami ajja muteeramu ebiri munaagenda okukyala ewange mutuuke ovaayo olowooza mugenda kuleka tekimu nambeera mukyala kigenda kuliki genda kweyogera amaanyi kuki abantu babaza bayitibwe waagundi bavuddewa okitegeera ekyokubiri bagenda bakulaakulanyiza oba omwana nga bamubanja emitwalo 5 nkeera ogenda kukeeramu nga wadde tewali akakuwooza tebakubanja okitegeera tewali kati wonna amaliriza ekyo nemugenda nja tugamba enaku z'omwezi bweziti tewali sipeesi y'omwezi kuba tutambula tugenda genda wa kyangabiti kati nze manjenabalina kyangabiti kigenda tuweza buli omu okujja kuba buli muntu atwala kyakola ki kyasobola enkulaakulana twagala eyo okugireeta mu tuli bumu okitegeera nayagala esookere wange tusobole okuba nga tukola ki nga mulabirako ekiwuli ekyokubiri obitali bulenge ekyokusatu bajjajja b'abaana tubeegayiridde jjajja abantu bakozesa amannya g'abannaabwe nga bakola ebintu byabwe ekitegeere mbadde kusaba bwenti ssentebe wa disitulikiti muve mukutuula muve muki emisango egiri wansi gyowulira wansi essabo bira bigenda n'essabo olulutalo n'ekibadde ekyo mukimanyi tetulina bukkiriza tetulina bukkiriza saaga olitulakwesaba kuva kusaale toka kusaale olina nga lunaku olwokutamu nogamba nti ngenda gende waagole tusinze batulinda ekitegeera ebifo babituwadde ebifo bikala mudu gwe gulimu abantu balimira ku bijanjalo byabwe ebiwandiiko biriwa naye abantu bikozeeko yefe naye obuvunanyizibwa tubukozeeki tubusudde kati ate nange sisobola kubasobola kwasaganya kino nakiri nakino wabula kwalina okuŋŋamba nti omaiti ewagundi era ngenda kusimba nyo jajja olw'emityana jajja lwetutte omutuufu akoze omulimu mulungi nnyo kuba kumpi buli wa 6 ogimuweereko ate ofune obuvunanyizibwa obutuuka ku kyalo gy'anaabeera tusobole okugyawo entalo ez'omu masabo n'olwekyo sirina nnyo bigambo bingi omulamwa gwange gwakudda kuwanika basawo mu madisitulikiti bategeera omuwendo disitulikiti tutegeere tulina abasawo bweruti oba twongerako ekyo kimu kyokubiri kwekulaakulanya ekyatuyisa olukiiko lutuddemu bannaffe tebaaliwo okitegeera tebaaliwo twasalawo ebitabo babikube okitegeera ebitabo ddala negenda kubeera bweti nga walaba bagireese 7 kuliko nneemu agenda erinnya ly'okuviira Sub-County the disitulikiti amasimu omusawo tuli bumu ayina ebbaluwa kikwetagisa okuba ssentebe okukwata ekitabo kimutegese mu kitabo kino nga gwakirina ewo okuwandiisa abasawo mu disitulikiti ogenda togera wandika mu bitabo kyekitabo kyogenda okubeera naye kino ekitabo ku nassa nga kinenemuko okusinga wano bakikubeera emitwalo 5 bakiwedde naye ekitongole tekirina ssente kuba wetuwa certificate temusasula teziri sure oguwa certificate era ekitongolekwana bakulembeza abaandisa bayambaluwa kakati twagala mugisitalinga abasawo bino ebitabo mubituleetere nga tumanyi nti ekibuga wali abasawo 97 okitegeera ekyakwanzi waliyo wewati emukono waliyo wewati bwe mulimu gwetukola ki gwetugendako so buli ssentebe kimuvunanyizibwa okutuwa ssente tumukolere ekitabo kino asobole owandiika abasawo tubategeere omala okubayingizamu newe tuyite ekya kuba tujategeera ti tulaga waliyo bamemba baffe lwakitambula mu madisitulikiti nga tetulinayo bamemba baffe
kitege n'olwaleero kyenjagala okubasaba yenkola lwaki twabayita kuba tulina ekijja nekitusaake nga tukoze eki nga twetegese n'olwekyo manye ebibuuzo mulina bingi n'abalala jajja ngenda kwanjulira omwami gwe bayita mukulu Nsaali. Nsaali situbako abantu bakulawo ezokuba kusosa okujja kuwala oyo togolaba oyo golaba abantu abamuli emabega alina ejja erigana abambala ebyeru bali bana abambala ebyeru byokka abaswezi awo alina abantu bangi naye yagamba sigenda kubeera mu kibiina kyonna nayingira mutulivu yaŋŋambye muleeti ati n'olwekyo sebo wanu kyekinyusa amaanyi gonna ngajja wano gonda bankozesa sentiroweekaliwayo oyo kakati munasoja okugenza kubewaffe kuba bwe mwayagaliza akolaki ajjawoyo n'olwekyo muleke nkome wano kubanga buli kugenze tudde mu bibuuzo tulabe n'okubaganya otunabumuyisa ekintu ngambawo olunaku kuba kiba kiri nnyo okukola ekintu nga batibanakikolaki tebanakikkiriza naye yansajja sebusi bireko president sebo kabona lwetutte nsanyusa nnyo okulaba ni ttiimu yonna gy'otambudde naye bakuba omukkiriza kapere simulabye tomuleese abanaye oyo pulezidenti watulumu jajja Lutala abadde temumumanyi omanye ebintu bino byetaaga n'obikwata mpula lwojja okubitegeera mwawulirako nti tulubumu eno bagiwadde Naalongo Nansana mwina nekibayingira muki mubwongera yeemu ku mbeera yatandika okuddiriza tuli bumu naye kyekigambo mwakitegeera bulala kubanga ekintu kino kyakolwa kigendereddwa. Naalongo Nansana baamu Entebbe egatta ebibiina byonna mu ggwanga ebyabasawo b'ekinnansi nga nekyatuli bumu mwekiri naye akulemberere muki mutuli bumu kubanga ye yakola ki ye yalinga ebikulembera ye n'asalawo nti akulembere buwangwa n'enokoki ku ntikko naye tukitegeeza tulimu yakola ki yasigalawo kubanga bwolaba pulezidenti Museveni bayinza okugamba nti yakulembera East Africa yonna nasigala nga ali mu Uganda bagenda mwegayire batuli bumu eno bwe twali tukwasa Naalongo Nansana twaliseddo twagera ku makya ne jjajja Jumbo ono tuteekako jjajja Lutalo batunawaayo obuyinza buki buli obw'Entebbe egatta ebibiina byonna ne tusooka tuzzaawo pulezidenti watuli bumu kubanga Ssenga Gulanama yali nga takyalina maanyi ga bunnaggwanga lyonna nga bamulowooza nti balimba era ndowooza mukiraba kati Ssenga alijjamu yakola ki bajjanjabwa so tuli bumu nga bwe mwali mugimanyi emabega ekyaliwo teriiko kyawagukako abadde yaggwamu amaanyi situka banange olukiiko luno bayisibwa mukono okozesa ate byekigendala essimu muziggyemu amaloboozi edakiika zemutuwadde musooke muziwa olukiiko okuba lwalumu tuwuliziganya bannange tujja okubeera nga tunyumirwa tetugenda kubeera mu mbeera yakugamba nti tulinayo bwe tulinda kuba nze ndiyo abandaba wano jjajja kyangambi kyakimanyi bulungi kakati oli wandaba kasimu buli omu naakubiramu ekyo ekigongo yazeeyo wa jjajja Jumbo ekyo ekigongo yazeeyo ku kirowoozo ani gwe nagamba nti nfuddeyo naddayo kyokka n'ayogera naye bwe yali avaano yakola ki teyampulira ate ne bwe najja wano namusangawo kyokka yeyefuula nti akola ki era nze mbabuuza nabagambako nti olwo neyansaana n'agamba Jumbo abantu bamuggwako ne mugamba nze ndiwa Jumbo olwalebe ku kamera ondabyeyo naye nange nja kugendayo mu budde bwange obuki obutuufu eno ettaka lino lituddeko ofiisi zino n'essinzizo lino wajjajja abaana mukimanyi bulungi naddala basenkulu oba ogenza okuzimba enju ya jjajja ng'ovaawo mu lujja olwo
bwe tuba tufuluma enjo tuyimba akayimba nyumba eno kyenda bagenyi abantu bayingira bakola ki bafuluma kati wewano akakyajja wano si nsonga ajja kudda kubanga wano wanoka kuwuliziganya ate olwojja wano togamba nti gundi takyagendayo nange sijja gendayo gundi agenze nange ngendeyo gwe wasamira byotegeera olina kujja wano mu Uganda yonna biriwa siwewaawo ssentebe wa mukono gwoli ku muzindaalo buli ssentebe waali wengenda okuleetera omuzindaalo oyogereko eri olukiiko dada kyanga agulumizibwenga tutenderezebwenga olw'ekitiibwa tusomesa guno okubuuza ku mpologoma yasobamala kitatabola okututembeeta netusa omukisa guno okwaniriza buli musawo yenna ayerekereza emirimu gye nasobola okujja tutya bwe tunatembeeta tuli bumu tukitwala mu maaso kubanga tuli bumu yoyokka emanyi omunaku tuli bumu yokka etunda omunaku mwebale kujja nze nga ssentebe wa mukono jjajja Kafulu Nkyangamiti ndi musanyufu nnyo era nembategeeza nti ekintu kino tukikwatira eddala n'amaanyi era bwe ndabye wano ssentebe wa Wakiso webale kujja wewaawo kuba bwetudde obukwazi wanako webale nnyo webalire eddala mbategeeza nti tuli bumu eno yakwata akati tuli bumu eno twagalane nnyo tuli bumu eno yetunda omunaku tuli bumu eno osanga ebibiina ebirala nga byagala abalinawo ate be batunda n'olabira ddala ng'omuntu alinawo gwe batunda gwe basaaka gwe bawayo akasente naye ng'ate gwe n'enjala ekuluma wagenze ku lukungaano naye nga tolinawo kyofunye n'ogamba bannange kiki kino naye nga tuli bumu yeyokera batugambye nti wano ekimego we kiri weewaawo eyo tuli bumu nze nga ssentebe wa mukono mbakakasa nti tukwataganire wamu tutunde tuli bumu tujagalise n'abalala bannaffe abali emabega eyo tubenga olunaku olutugambiddwa nti tubeera wano ffenna tubeerewo buli muntu omu aveemu abantu nga babiri twongere okutunda tuli bumu vaisi wange nkwebaza we bali kujja kubanga waffe tubadde n'ekiiko nga tubadde n'olukiiko olulala naye nogamba nti gutufunire okubeera wano era kyekituufu kubanga gwe vaisi wa mukono webale nnyo webalire ddala abantu ba mukono mbakakasa okuva nga tuva wano nti olwokusatu tubeereyo n'olukiiko kubanze mbakakasa nti ekirabo kyaffe olwaliro tugenda nakyo oba twagala oba tetwagala twongere okuteekeza tuli bumu era nga tuyingiza abantu mu kitabo ekyo nga tumanyi nti oba mulimu abantu basatu be batuli bumu ekyo tugenda nakyo olwaliro sekitale weteeketeeke nga mukono egenda n'ekitabo kyayo ewaawo tuusa omukisa guno okwaniriza mukama waffe pulezidenti tiwala tukolamu omulimu omulungi webalire ddala taata tukwebaza yongera okututembeeta bulungi era tujja kukolera wamu era omulimu tugenda gukola nga gwoyagala mbadde nsaba y'akantu kamu ndowooza oba mbadde namba 3 oba okwogera nga bwe tuva wano bwe tuva owa vaisi tuddeko wa Kyangamiti mbakyazeeko olyoke tutegeere ti Kyangamiti alina omukwano buli muntu kaalya oba kaanywa tutegeere ti butuufu tugenze wajjajja Kyangamiti kubanga omusawo muganda wa munne twagala nnyo ekyo mukisaba esiragidde vaisi anaasalawo oba anampa omukisa ogwo naye nsabye enzire ku vaisi agambye nti yowokubiri ku pulezidenti ekyo nkisabe
abantu bange mwenna ab'emikono mbeebaza, mwebale kujja, mwebalire ddala. Njagala omuntu omu aveemu abantu 10 kubanga twetaaga tumulikize tuli bumu esobole okutambula era eddewo nga bwe yali, kuba tuli bumu nze kakasa nti yakulozaako buloza abantu bagimakira dda. Abantu baali baabula nga bamanyi nti tuli bumu bagitunda, naye tugenda tubakakasa nti kino. Era pulezidenti kakasa nti lwonajja emukono ojja otegeera nti mukono weeri. Ate mukono tulina okukola ennyo. Mukono yegatta disitulikiti zonna. Mukono yetuli bumu, ekyo mbakakasa. Ssentebe wa mukono mbakakasa nti nze nja kukola nnyo, ng'era munnange ssentebe munnange ne bw'aba mpise nga waliwo ki, nja kwewaliza nga ntuukeyo tugatte obwongo nsobole okwebuuzaako tukoze tutya, kubanga obusawo bwa kwebuuza. Abasawo bannange mbabulira akantu kamu nti buli lwogenda nga oli musawo olina okwagala nnyo munno. Buli lwogenda mu mbuga yo olina kojjayo. Nze jjajja Kyangamiti njagala alina enamba yange ankubireko, ninake nayiyizaayo nga bw'okagamba omulwadde tolemerwayo ttooke. Ekyo twagala n'ennyo. Mutegedde bulungi? Obusawo kwebuuza, kyotamanyi kibuuze munno. Bw'oba omulwadde oyo azenga obulwadde obwo tobumanyi, buuza Kyangamiti akukubira omugambe nti gatta gindi, ate ebintu obeera nabyawo naye nga tomanyi kubigatta. Ekyambisa jjajja Kyangamiti nkyanga emikebe egyo, naye nze nnyinza okugamba nti gatta oti omulwadde obye awo nno omanyi nti kafulo bwewaawo. Nze sirina bintu byakwogera, nebaza sipiika wange nti webale kunjagala, tukolere wamu. Abaali baagala okutwawula tebamanyi gye tuvudde, gwe wange nze wuwo. Tukole emirimu nga bwe tukitambuza kati, twongere okutumula tuli bumu. Nze mbakakasa, nze sirinaako nsobi yonna eri nagendayo, jogera ndina mu kamera, nagendayo kubega, naye nze Kafulu Kyangamiti, eyo sina kyenjagalayo, nze nagendayo kubega. Ekyo mbabuulira amazima gennyini, nze jjajja Kafulu Kyangamiti. Era nze ndi wamu ne tuli bumu, weewaawo mwebali kumpuliriza, mwebalire ddala. Kyangamiti ssentebe wa Mukono district. Oyo y'omu ku bassentebe senga kulannama gw'akyasinze okwagala. Naye nga bwemuwulira nti Kyangamiti bwadolooza obudde ne bwakyanga ebigambo. Naye nga ekirungi ayagala nnyo obwegasi. Kyangamiti oyo ng'asenga muno ng'ava e Busoga, bwe yatuuka bamukima b'ebigambo lwaki nga baagala mulemesa kutuula muno. Abantu olwo ne bamutunuuliza omudumu, ne mugamba nti Kyangamiti jangu, nabaddamu kugwayo paka ekitunaku lwekyuse nebeera nga temwagala nnyo. Nze nzekka nzaatambulaga mutima mubi, kubanga buli kye bakola kyonna LC poliisi bagamba nti etwala jjajja Kigonga tubuli, bwagamba nti ng'okola otya, neŋŋamba ono musawo nange ndiki. So omusawo muno alaze ku kitundu, mukwatagane, naye mbadde naye simuyinaako bbala, naye era basigalira bateekawo tubaawudde tutya, tekijja kusoboka. Okujja nga Kyangamiti eye bagivundise, naye andi bakoze eki, bagivundise. Kubanga bingi bye tuyitamu, nze nondwawo nomusisinkana, naye mukubira essimu nga yansonga naye ankubira yaki yansonga. So ffe tulina omukwano ogwaddala n'obukozi obwaki obwaddala. Tulina embeera gye tuyitamu ey'okusoomooza nti waliwo bannakigwanyizi abatutumira abantu kundi oyo mugambe ate kati yazzeeyo eyo nga bigajjajja Kyangamiti omuwulidde ayogera, batutumira kati okuba twali ba mugaso, lwaki omugaso gwaffe tebagukozesa. Bantu babaleke
omusajja wabagamba nti yali azze kubiga mutuufu buli omuntu ava mu kika tavaamu kino kyekika ki so temuzimba mitima muzimba abamu ate naawe bemulina batudde ku misumaali baagala kukola ki kubaawulira bakomewo mu kirowooza mwongere obanyweza bajja nze bawulira bonna bagamba twagala kuddayo mu kirowooza luwe abamweyana jjajja w'abaana mwemumanyi Kasumba buli jjajja w'abaana bwe mwali mumanyi Kaswaba Kasumba luwa bamweyana mulabi bajjajja w'abaana mulabi uyo kati naye agatta miti naye kyanga miti olwokubiri yoyo jjajja w'abaana Kasumba luwa bamweyana Ssentebe njagalayo tusooke tukole bwe tuti Ssentebe kyataliwo ku miitingi eyagwo obalabye pulezidenti bali basatu mmwe begenda olw'omuzindaalo mwogere mumaliriza tute biki ebibuuzo naye jajjafunga ye jajjafunga yotamu akazindaalo jangu jajja kalioyogere keri olukiiko mutwali akazindaala awaani weza nnyo bantu ba Katonda nesimye okubalaba bajjajja b'abaana ate mukulika amakubo mwebale kujja amannya agange oba erinnya eryange bulijjo lindako mitigenda tugenda gimaliriza ssaawa 10 bwe ojjawowe omuzindaalo manya nti baisaawa 10 genda bakola ki tufundirira mirimu naye nga manya nti mu speeches neebuuzeeko ebigenda okuddibwamu jjajja Jumba ajja kulyako eddakiika ng'ameka ng'asatu kuba yasomesa bwakola ki bwayingirizayo ebibifiruda bwadifendinga bwataakinga so buliddweko akazindaalo kozesa obudde mu ddakiika 3 ofunzefunze ewamu bweza nnyo nze mbadde ndowoozeza ku lwange nti nze zikako omukisa mitingi ekoma ssaawa 10 bwetandika kati ndimalirize paka ku 10 naye neyanziza basawo bannange erinnya nga bulijjo nze Saalongo Kayiwa eyali ayitibwa Sirimaani erina nenjizaayo n'embeera gye lya Luwangula era sisimu zange zonna zembeeramu mpambula nze muntu eyemanyi nti nze sikyuka nibooleeta ssente era nze sikyuka sinoonya kufunamu noonya kuyimiriza omulimu gwa jjajjange sigenda kwogera bigambo biri olw'obudde nze obukulembeze bw'omusawo sigenda kuwogerako ebbanga lyemumazeemu Jumba abumanyi nze natali kukulembera nga Jumba ayambala mpale nnyimpi kati musajja munangaate kati bamuyita jjajja muzee kati temulabanga emyaka egiri wakati awo mingi naye nga sirinaamu kuwulira kwonna nti mukulu Jumba genda oyambe ekitabo kubanga oyo mutabani wange moli pulezidenti naye mutabani wange maama waabwe yanfuna okuba Saalongo tebawulira mukono lutalo lwonna kigenda omuyambe alina kyeyakyangalanyiza ku musawo emyaka gyonna gyenkulembedde abasawo b'ekinansi naye jjajja Jumba alina akagambo ke yayogedde katono naye nga kamakulu naye kakasa bulungi kiteriyo omusawo wa kinansi atasamira ni bw'oba nga tosamiranga noonya amagezi ng'oli musawo wa kinansi okole ki osamire kiki ekitusinga otuleetera emitewaana jjajja Jumba ayogedde twogere entegeka yaffe n'enziika yaffe gye bali tuziikamu ekyo tukibuusa amaaso so bennyini tulya embuzi z'abannaffe ntituziika kundi gweoba ogenda kufa ng'oyita ng'ogali kandokoke ewange tebalyayo mbuzi kitegeeza wali kumpi eggwanga lyonna era kyekituleetera abasawo b'ekinansi okubanga oli kafulu nnyo n'ova mu nsi nga tolina mwana gwotendese n'obu kubanga n'ekintu kyennyini gw'okijjamu sente naye obbamu buki tosobola kuyigiriza bubbi mwana wo tuli ffena bwekategeka ekyo kyeyama mutabani wange ani okumpi lutala akimanyi nze ku mulyango gw'essabo ogwange yebanziikanga ate nagamba tebantekangako semiti n'abantu anga tebantekangako olwokuyitako mama wa Jumba oba mama wa lutalo nga yajjemu ebodi ne bagijjako amapeesa ne bateekamu olugoyi naye ze ndi wa mbugo
era nakakasa ku baana be nakatendeka ejjembe nibwe ejjumba nibayimira wali mu kasonda nagaye buli mwana aleete embuga ezezi nteeka okuweza embuga 5 zibagenda okunziika ndi mu ttaka bana abasajja basoka bankobereku kangayibwa buli balitwera omuntu abakusemiti kati ateze nekakasa bulungi nti emandwa yange oba omuzimu gwange kulina okuleeta omuzukulu lwaki batekako semiti ayagala okumanya ebyafaayo byagaliwa byonna kola ejjinja wali owandikeko byoyagala gwe omuzukulu n'enyumba gizimbeko naye nze nnakuziikibwa mu ttaka mu mbugo ate ku isawo lyange omuzukulu agenda okudda mu mbuga yange wali bw'ava wali oluyito baluteeka wali ku jjajja yimuka tuli ffenna ebigambo byange naye sigenda kwogera bingi naye ngenda kudda mu by'abaana bange beboogedde pulezidenti w'ekibiina mwebaza ebigambo byayogedde ninteekateeka kiki ekiriwo abantu batandika bano abasoga balina ekibiina kyo bebbali baagala wangatampeko sowaani bikopo siwe kiri naye ngaosanga omuntu nga munyumba alinamu esowaani 100 naye nga wakka talinawo bantu bawera 17 naye nga alina esowaani meka kiki kyendesa ku ekyo pulezidenti abadde ayogedde nti singa ojja ewange nompeetaano nomulala najja nampesa kakyawandiikako tukyeteekere ife abakyagala bwe tuba tugenda kukyala wa pulezidenti tugaba mitwalo 2 kiwedde 2 atalina bitakolaki takyala kyetwateesezza fe tulina ekibiina ewaffe ekibuga kyabagaga kwagalana buli we tugenda mu mwezi tulo omulundio tugaba emitwalo 40 tuli abantu 40 bwe bukadde mumeka si 6 kati ate oddayo n'ovaawo kyateeroni emmanja naye tefe abasaba ekinnansi tetufaanaganira bali beerimu mu kibiina bagaga kwagalana kati bwe tuba tusozeewo nti abasaba ekinnansi oba mitwalo egi eitano tufunisibidde ekintu kyaffe oba tuwezeewo 10 tugeze kukyala wa pulezidenti amanye nti 10 bwe kigamba 5 esente zisigaddewo zisobola okuvaawo ng'abasigala mu lasita ataddewo njagala nyoka kubanga sijagenda mu bigambo biwanvu okujjako ekirala kyendabyewo kitwongeremu amaanyi nze kibogera ntirebyogera nti kiboga nga yo nze natwalayo buli bumu tewaliwo yaliwo mulala yansooka mutuliwomu mu kiboga jajja nyimbye lwekute kati kyentegeeza ku kyo kijagala tuli bumu esingeko ku birala ate nga yasinga dda nze mbadde mukulembeze mu bibiina ebyenjawulo nizi nafiirwa omwama wange yali mukabuli disitulikiti salaba omusawo wa kinasinomu nizi nafiirwa ate omusika wa maama nenkubira ekiseera ekyo pulezidenti nga kyali vice nenfuna sente zensirize nakumanya era nalina munene mu kuziika maama omusika wa maama kubanga nafuna sente zika obukadde bumeka obubiri netula nokutula nebatandika katituwa ekibuga kati mulinde kayogere kubanga alina sente yakolaki yayogera talina sente oba muzitoli tuli fena tubeere tuli bumu ng'esitudde abantu abalala bakope tuli bumu kyeyakola oba kyekola nze kyendowooza ku kyo kiri bwe tunaba bataano naye kiki kyendabyewo ku kyo nti mutabani wange ye muwabuzi w'ekibiina kanagenda kakwata muganda obutufu agamba nti ekinyanja kisooka kuvunda ki mutwe tuli fena buli kikolwa pulezidenti twagala buli bwe tutuula lubeere nga lugwaye oyo atabeera ku lukiiko atatuukiriza kubeerawo aveewo tuteekawamu kubanga saawa ya leero sipiika wa mukulu si alina lekiyita pulezidenti nga faludde mu bukulembeze wandibaddewo pulezidenti sipiika we nga sipiika wa mukono abadde atuukiriza kutuula mu mukono ye n'amala otwanjula sipiika woli n'akwata akasanja n'atagona Speaker wa mukono yenze ate nze myuka speaker wa tulivu Nalongo natimba kati wabataliwo era mundebe mega kati abalala babadde tebakitegedde nze myuka Nalongo natimba speaker w'olukiiko olwajjajja lutalo wabataliwo nze nkola ki kati engeri gendi kigongo tamba n'ebintu bimeka kikudikira sipiika ng'okyali waggulu twagala buli kyogerebwa tubeere nga tuvudde mu mbeera eyogati tuli basawo bakinnansi nga sekutale akiwandiika naye sekutale ayogedde wano ebigambo bye n'afuluma n'atuleka ekyo tujjukira fe tulinyiwako emandwa tuyinza okuva wano ne tukyerabira nga jjajja atakulinnya
kunyeka kutadde mu mirimu emiki emirala naye oba owandiise sekundala tujjukiza kiki twawanika kuki kuluyi eyo enkola tetulina okukola ki okutambuliramu enkola ebaddewo emabega wali tuli bumu yaffe tubadde tulina difensi wa tuli bumu nga pulezidenti bw'aba ayogera difensi alina okuyimirira omugwira nga amayimbe gekwezi jjukira nti mulota wa munno ekitiibwa nawe tebakikola ki kiba kikuwa kati nze kyamani wakiwoka natumira difensi wange ti bwenyimiriranga oyimiriranga onaabadde wakanta olaba ne pulezidenti bwe yali ayogera newaliwo difensi ayimirira oyayagala kuleeta lukulungu naye nga yembere zitukola ki zitutambulira wamu n'ekitiibwa era kikole ki akikuwe bantu lwa katonda mbagaliza jjajja abawe ebirungi ate nga kyesuubira tukola emusawo wakinasaafu nakibi bweza nnyo ebyange eyanzeege mukubire nnyo mu ngalo sebo ssentebe wa Wakiso lwoli musinga avunizibwe nga atenderezebwa yawe ekitiibwa amanya Saalongo Mayombwe Buge Balensonga Njuki Erono agirumbye muzzukulu wa Daniel Lwanga Kigomo maama wafumbe munasonyiwa okugulu kulwadde nandifukamidde neddira maama ndi mukulembeze mu Wakiso district ekyamazima bwe mpulira eddoboozi mu bannaffe abaali bawulidde titeriiwo nti abange mukomeewo ekyakitututte kubanga tuli bumu tuwulidde titeriiwo naye bwe bateriiwo ezzeewa nti ezzeewa olw'okuba nti naffe twagala tuli bumu gye tubaddemu tulina okugenda weetutta obuki obuyinza naye bwe tuwulira eddoboozi nga livudde waggulu nti weeri abamu twawulira buwuzi bubi tulina ate kukyusa kigambo ekyo tukigamba bali nti mukomeewo gyeri eyakisoma obuki naye ate tusigale n'omukwano ne bannaffe bali betukoze ki betwadde nabo abajja okuba nga tebannaba kukitegeera nti tuli bumu ekoze ki bwe tunabeera n'omukwano nabo ate tujja kulaba nga tubajjayo twongere okuzimba tuli bumu kati noze mu Wakiso district obukulembeze bwange taata anzaala n'omukulu ono bayisi wange banona ku buliri ne baŋŋamba nti omukulu sewamala kwetaaga era ne bandeeta taata nankwasa omukulu saawa kabona era namugaa nti ono mukuwadde abeere mukulembeze mu Wakiso district ne bampa n'eddamula ku mafumu ago gonna golaba nina ddamula ey'obukulembeze bwa Wakiso district era tolasobola kunzija ku Wakiso district olw'ensonga eyo mbakakasa nti genda kuddayo nkole bulungi omulimu gwa tuli bumu ebiwandiiko tujja kubitambuza bannaffe tujja batusaamu amawulire nti tuli bumu weeri wabula olukiiko lwa waggulu eno bakama baffe nga siira gwesosodde mbebazizza okubanga mukyatambuza bulungi tuli bumu naye waggulu eyo walingayo kyesisobola kuleka nga nva ku muzindaalo kuba nyinza obutafuna ki kyansi kibannyonnyola nga pulezidenti wootali ate waliyo omulala ajja kibakugambye bwotakola bwoti ne bwoti noga nti ate ekintu kyange ekyagala noyita mu banno kati ekyo ekitwaliddwa ate nga waggulu tokimanyi kati waggulu eno tubeere nga ffenna tuli bumu ng'ate teriyo balala baddabbali kutuyitamu ffe nga bassentebe kutugamba mwe bye tutakagambye mpozi kyeruse ku litale nze ekitabo ekyange nakisasula dda ekyokubiri era tusaba atuukirize nze kyenamusaba kubanga nze tuli bumu ndi mukulembeze wa tuli bumu Wakiso wabula nayina byemusaba nnyambeko nti mu bukulembeze nina n'abakulu benzije mu makomera nga babakutte n'otuka ku poliisi oli nakugamba nti ffe omukulembeze w'abasawo tumanyi maama fiina
kati gwe gwotugamba kulana babamutikirirawa nemubuuza ati mama fena bamutikirirawa kakati fena netugwadulo naye nemugamba ati nze appointment yetangirina mu kibiina kiruwa kino nakubuuza tipisa kumanyi agenda kubuuza abakulu ab'enjawulo tubasaba basebo ne bannyabo baseetebe tutuukirire bakama baffe bano batutuuse mu ofiisi ezo ddala bwotwala ewa RDC ewa DPC ne ofiisi zonna nga bezigenda zitambula ngenda kuba medde mu bukulembeze bwa Wakiso district naye nja kugenda ewa maama ono ng'ate ye alina enkolagana n'alwa abaana ekibuga mpulira mulinga kisima kigamba kiteri musawo wa kinasajja kutwala ggwanga lino maaso nga simukkiriza kyekirimu kubanga jjajja akyogedde janga miti ne jjajja sipiika akyogedde ne pulezidenti ekyamazima tutambudde mu bibiina bingi tutambudde mu buweereza bungi naye abantu bagwamu Katonda ne bajjajjaffe betukongojja nabo ne batwerabira ne tukyabayita tukyabakoowola naye bwe batusongera ku nnono mudde munzikize wanga n'ennono naffe tubazza obujja bassebo ne bannyabo jjajja pulezidenti nkukakasa ekyekitabo ngenda kubanga nkijjuza ope n'ekirala olw'ensonga ndowooza mundaba ku bugulu nze situdde taata yampa amasannyalaze banenasamira ndi mugatte obwakabona nawusoma kati njagala ndage qualification enziri taata nenzikiriza ne tulimu nti ndi muntu amaze okuteekebwateekebwa buki obulungi bannange tomwanda bannali eyo ku nsalo ya Kasanda n'Emityana era njagala kutegeeza pulezidenti nti chairman wa Uganda endagala yawe wa Mityana ngenda kumuleeta mu ofiisi yatuli bumu awanike emikono ebiri kubanga ye namumaze era olwatwalabadde tujja naye twabadde gulo mu mikolo ebibiina bisatu byamaze okuneegattako ekya balisiti ekya Uganda eddagala lyayo n'ekya buli ggwanga abo abakulira Mityana kuba ekyamazima kaliri bakokola ki bakawulidde n'olwekyo ate mu mukwano era ekyamazima bwegomba okujja okulaba tuli bumwena ofiisi mukimanyi nti ebibiina ebirala birina siteegi za booda kwe biteeseza naye tubumufe tulina ki era bano nabagenda mujje kuba kati bano taata mbabulibubwe bapya tubaddemu kakibuyaga kamaama Nansamba ke yaleeta Mityana naye munnange kagenda kaggwa ate ngenza okulaba nga ate n'ababadde eri ate kibuyaga afuwa bagamba ate tuli bumu alabika yayino ekyamazima nga jjajja Jjumba akyali ku nsi abagenzi bonna mubalinde bagenda kudda kubanga bawuka erindooza biringa ebitakola ki njagala kwebaza mwenna benzize nabo musituke sebo pulezidenti eyo tiimu mpya bali bagenda wa maama Nansamba nembavaako nembagamba kati nzimba ki era awo mbanyonyola tokyadda mabega teriyo kirala tuli bumu nzikiza bwangwana nonotodizmu face ngenda kwogera ebikya byabike bannange munsonyiwe bwe mundaba naye ekikulu kiri nti obujjajja bwaffe n'enzikiriza senga binaaba nga byekutte wamu teri muntu aliddamu kutuwangula ekirala banemutuule ekirala nasomako katono nenfuga ennyo okunyonyola abantu ebiwandiiko byatuli bumu ekisinga okumpanguza abakulu baabwe abalala bajja nze pulezidenti w'ekibiina guni nze chairman wa district ayina ka certificate ka lupapula teruli muhali pepa ng'eno nagamba naye kano kamala emyezi 9 ng'oleeta nga ogula akalala naye pulezidenti amanyi nekolwa yampise nekola bwenti abantu ne bagenda eyo naye basewo ne banyabo nze nkozesezza ekintu kimu nkwata fayiro yatuli bumu nebaddewo nenyinyonnyola omuntu era nze ebikyateraga nti mama kulanama tebamutuuza kwebiwandiiko yeyogerera naye omuntu najja nakunyonyola tuli bumu oba najja nakunyonyola Uganda eddagala lyayo ekyamazima nnyonyoza muma
kubanga nabaddeko omukulu omu ng'agamba nti pulezidenti ye yamugamba nti gwe nkwasizza okuba pulezidenti gye w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda naye abasinga batababuulira bwebeera yeeyo kasita nkumanyi naye ng'agamba taata Jjumba nti kakati nsaba taata Jjumba naye onnyamba ojje ne maama Kulannama mbeeko kye mbeeboozaako kubanga waliwo ebintu byenyaga tutereeze ate pulezidenti akuwadde ate lwaki oyagala taata Jjumba ne maama Kulannama ali neyo atagala era awegayirira ne mugende taata mbu omuyambeko ndiozaako pulezidenti bamugaa nti awo jjajja Jjumba alina okujjuzaawo basawo ne banyabo tulimu tugenda kumuza ku ntikko era nasanyuse nnyo se pulezidenti ne jesita zibadde zitutawaanya nti owandiika akatabo ne katoba naye eyo bwe tugimaliriza ng'ejja mu kitongole nga jjajja amanya nti emityana tulina era sebaba emityana eyo tugenda nayo bwebaweri tugenderenyesa tutandike okuwandiika nze era newadde omwezi gumu nagenda okutuuka ku matikkira nga nze emityana ebitabo nga 3 maze okubijjusa tulyoke tulabe nti omulimu gukola ki gukolebwa. Njagala ekigambo ekirala kyenjagala okwogerako basawo ne banyabo kyekya taata sipiika kyayogeddeko. Tuli bumu atawanyiza nnyo abantu ne maama Nansamba oba sijja kubafa abasawo abamanjanja kaliwa tetuvuma ate tugaa tugulidde yasoma naye okumunyungukako kirungi jjajja kubo bw'aba yakutwalako n'osomako katono kikuyamba. Abantu bagamba bwali wa misana ne bakwata olwa pulezidenti jeno ne bamukwasa maama Nansamba kakati ffe tukyasobola kubeera ate kati tuli mu muziri 2 bannaye jjajja sipiika agambye nti Museveni asobola okubeera chairman oba pulezidenti wa East Africa oba nakulira ensi 5 naye tekimujjako kuba pulezidenti waki wa Uganda. Ate neeri twali tubigabye naye omusaayi gwagaana kuba n'ekigambo tulimu kibakalubira okwogera byagaana munnange tuli bumu alina omuliro gwalookya era buli omu ati okukyatula nti tuli bumu obuwangwa ku ntikko naye ate tuli bumu ne buwangwa ku ntikko kiki ekiri awo. Era nze bwe namala okukakasa basebo ne banyabo nti tuli bumu tebamwetaaze twakomawo bukomi era nze manyi jjajja Lutalo nze ne bamweta pulezidenti jeno basikoze bubi kubanga ekintu kyaffe kyawokya ne bakola ki ne bakikomyawo. Nebaza Katonda Namugereka nti emityana jjajja nga wagambye amasimu agatukubirwa bannange jjajja simanyi ewange gaagaanyi kati wabula buli omu akusirikira message ng'agamba tubeere bumu kubanga neero gye muli naffe eno gye tuli sawa na tusobola okuddiŋŋana naye tekyagyankubira busimu. Era nze neebaza nti baŋŋamba waliwo eyali sekuritale jeno ba myaka ki waliwo bwe yayisaamu kamesegi n'agamba nti batugambye guli nnyo mwana wa Ssaabakabona Jjumba lwe waligaweza naye yakuwaaki neŋŋamba Katonda wange yampaaki nze yanzija mu buzibe nenva mu kkanisa okubuuliranga ekigambo ekitali kyange neetegeera nti kati nange neeterako akabandi Tonda nampa byenjagala kati olya naye nga yali kabona mu nzikiriza eno abuuza jjajja yatuwaaki banne jjajja atuwadde ki? Jjajja atuwadde mumuli kumanya bwa Katonda waffe ne lubaale waffe ebizibu ebisamba balongo n'amayembe tubeere nga tubisabira nga birina obwa Katonda si bwe kiri. Ffenna abali wano amaanyi ge tulina abanyiira abameremenya okunsinga bannange kigambo kya jjajja kyatuli bumu kyekitutuusiza wano era buli agala nti tuli bumu tubadde twogera emmotoka nga tujja olinaga tuli bumu kigambo ekyo nno kirungi naye bwenna mbiwulira wangwa ku ntikko simanyaani empula siwulira kinyuma kusinga kiwa
kati nze mmaliriza nga ŋŋamba nti bajjajja mwenna aba disitulikiti tufube abantu baffe tubayigirize tuli bumu n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bannange ekyo sijja kukivaako nze kubanga omuntu anaamanya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne tuli bumu n'amumanya omuntu otayugayuga. Ekirala abasawo baffe mubagambe nti oyinza okuba nga oli musawo bulungi mutuli bumu oba mu kibiina ekirala naye bulunaku olw'enkomero oyo n'atuuka Katonda akufudde waliwo awo ekibuuzo. Abantu bano abamu tebannamanya nti nomusawo ekinnansi aziikibwa bw'ati kyekibasibye eri naga abanasibawo kati namasawo ne bagabugiriza faaza najja nansabira naye abantu baffe basanyukira ekigambo nti enzikiriza ekola ki ebaziika. Kale kambeere mu nzikiriza eno ne mutulimu kubanga twategedde nti basobola okuziika omuntu oba okwabya olumbe lw'omuki. Abantu bano tugende nga tubanyikiza ekigambo ekyo. Era bassebo ne banyabo ennaku z'omwezi ogwokuna abadde kafulu nnyo mu Kasanda nga mu chairman w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti eyo yatuwadde ekifo ky'enzikiriza tugenda kubanga tukikwasibwa. Naye ng'abadde n'abasawo abeesiba amajala kaasi n'oga nti Katonda nga emisambwa giri Kasanda ne bonna yamaze okubatuyungako nga buli babadde babaonyi birala. Era mmanyi nga bwe ndi muzzukulu wa Wamala njagala ejje lya Wamala live emityana tusamire Lubaale aliko ow'obujjajja waffe. Nsaba Katonda wajjajjange Mr. Speaker ndudde mukawulidde weewaawo. Tweyanzidde kabona lw'entuuto omanyi kabona lw'entuuto ebigambo byekibiddwa amalojjo era kyekuvamula muwaddemuko kapulaako jajjafunga mu ddakiika emu omanyi nawe tolina njawulo na kabona lw'entuuto tolina njawulo na kabona lw'entuuto eddakiika eki jajjafunga oba akalotoli njakkalona jajjafunga. Mwakyambe Sipiika nja kusooka kuyomba ekiri kusingira ddala leeti eritukosa katusesa mukaaga gwa bwire nga tudde miitingi ya saawa 7 saawa 9 tijjaikoni nebyetwandyogeire okumalayo muli tupapya ekyo mweterezi kiri tukosa okwegamba okusula kwabanga kikuwaire kale ekyo nkivuireku lata wange nina ebyokukyalagana kuba ndio tulikumala nga twafa okumulamu bwekiri bwendikubona bwembwenyi mbeera yano ndika nti kire tikiriiko ino kuyinikiza lata ife president ife bene twakirizaganya kulakubalimu abataali twakana tujakyalaganya kyona kyenda atatutese okutola kutukobere bwadunakunebi ekyo kyona nkimaze ekyokubiri kwekyo okutwakukyenende okusaba muganda galiwa asooka atutandikwa tetera kuba nungi atuleke tusooke tugire bwetukola kiratange ifwerekamu twatandika nakugabanganira butebe twajja kumbuzi kuti tulikuwa muntu kakaye tulikuja titukola ki buli muntu lwali kubona ekinu simu kyaliikola kimu okwira kumulamu ogundi ekikyo nakikimaze tulakange ekirabu ife twamala okisasula limu mugendo kituwa ekyo kyona nkimaze. Ensonga eyindi kyonna bakobera bwatindukirera tuti kubanga okukiiko kirobe kuba sitole mu ife kubeerina abali kwenda okwira aye okwebolongoza engeri y'okwira neeri kuleeta bwa buzibu aye baliyo bangi era benda bakobera nti saba kabona mbere nsaba mukulu wange nti malaganigiriza otufulireyo olunaku luno tulange bulange tuti buli omu ayitegana oiza obuyaka okwongera ku kino kyetuliiko niife twongeremu okulaalika ekiri eno oba nekiddobaga ekikola tikibali nsonga ku nsonga eyo
kuba amaanyi ebusobola kibaire gali mayuge kibabwine mayuge nokabuzi ndala bwelikunma